ansabye nkoko ekirigendo sala mulanzibwa mu musaayi muganda we yakusomeranga edduwa yakusabanga ebisolo n'embuzi abisadde akasagagire emizimu gya Anatolias oli mbizi enkadde oli mbizi embi oli mbizi ojjalaba ebizibu muva ewa muganda wo ogwamu amaanyi kusinzira ku bigambo byo ng'oli ne papa SB4 olaalika Anatolias omugamba ngenda kukuloopa ewa David Lutaya ngenda kumugamba akwewerera agamba ojja mugambira Magombe yakyogera kituufu yakyogera n'agamba ngenda nja mugambira Magombe oba ngenda mugambira Magombe ebiddako tonnenya ebintu byo byaggwawo walina deep freezer 3 TV ng'okola ka juice ng'okyaza enkuyanja n'enkuyanja z'ebyalo ne banywa yes, otandikirawo siraana kyekyaddako tandikirawo kusiraana nzira ku zero wasigawo deep freezer emu naye ng'omuwala bakuyalina mu buli amazima deep freezer 2 wazitunda oti deep freezer 2 nazitunda olwo nga nawakabita buseemuko ezimu akasente katuyambako okulya kufuna ekyo okulya omukazi olina omuyimiriza wadde abaako akasente k'omukazi tokalingiriza ate nnyo akasente ako ne katuyambako ako nabwe ekitu n'okwejjanja kuba nali nzigwamu omusaayi Kayongo esebo tukwata empola muganda wo eyalengeranga Anatolias ng'agenda mu basamize n'akubulira n'omuwendo gwabwe eyasomanga endowooza z'abantu nga tebali naye nakukubira esimu nagamba muganda mukwano gwonna oyo alowooza kino yalemwa okutangira akabi ako tasomye dduwa neeyano byamulema tugende empola nze bwemba mukwano gw'omufumbi w'emmere waliwo emboozi ezimu zesasobola kunyumya ng'enjala okunzita kuba mukwano gwange bw'aba yafumba emmere mba nekyasa ezinyingi ez'okumpa kamere n'endya bwe ntambula n'omulangira tekinfuula mulangira naye ate waliwo privileges ez'obulangira zengabanako bwe mbanga nina mukwano gwange alina amayumba kyanseza okusula eweeru ziba ntini mukwano gwange oyo nfanfe wange asobola okumbudamyako ne bwe wa wiiki tukitwale nti muganda wo awonya balala bwe yakuleka osaanewo ofe Anatolias akufunze ebyokuvumula byagaana n'otandika okutunda ebibyo werwaneko paka kudda ku zero nga muganda wo asomera abalala dduwa ne bakyuka atunula nze ekibuuzo ekyo si kyekyo bwe kityo era ye ensonga lwaki Katonda yamuyisizaako nga nkyali mulamu emu ku ansi ezisinga kuba nze ekiseera kyatuukako nga nange neekyayi wakati nga nzijanjaba ekiseera kyatuuka neneekyaba nga mufunze nga ntegeera naye nga mutuufu nekiddako netunya mu mmira nenga ddala yenze omimbi w'eggwanga tugenda empola esebo muganda we yakutumanga firiji n'amativi okubitunda akujanjaba ekyo nakikola ku lwange nga nze nabwe kitu nagambyeko emabega awo nti nze njaga nnyo okuyimirira nga nze saagala nnyo kudda ku bantu kuba yali atulabya ffenna olwedde yali yakola ki olwayinza ogamba nti mwalina kino mwalina kiri mwalina kino mwalina kiri okyegeera naye waliwo omuntu ayimirirawo gambe nga nze nga manyi ekyo nkisobola kale binamala kuggwaawo njayaane esebo eyamye kwogera amazima esebo ebintu fridge zewatundanga sente zerabiriranga waka ezimu nenzeyambisa okolaki oba nti kyetaagisiza lwakusoma edduwa nekyetaagisaayo kintu bwe kitibwa bwe kiti oba nga nkoko ng'eyo olw'olumbeera omusajja kubanza nyinza obbanga na ebintu oyinza osala enkoko nasoma edduwa nga ate ye kyakola kirala
oba okitegeera muganda nti bayinza okunsomera edduwa ng'ekyetaagisa oba nga mu bunafu bwange ansabye nkoko nga kirugendo sala oba okitegeera muganda wange okugabirira ebintu byebyo kukakkanya okubikakkanya obusungu bwabyo naye ng'ate yeye ekyakola yoona ndoga Anatolius ate yakola ekisinga ku ekyo sibitegeera sente wazigulangamu nkoko nokugenda ne mu ddwaliro nga banziyako banyongera omusaayi gwa gwali gunzigwamu nanzigwamu omusaayi tubabalambuleko wasalanga nkoko naki saako okwo n'embuzi omulundi gumu olumbe Anatolius yakusindikira lwali lw'amaanyi nnyo ekitenkanika nga muganda wadde edduwa yazikusomeranga naye era yakutumanga ebisolo n'ebinyonyi mu bisaddaake olumbe aluwugule sijja kiyita nti oba kusaddaaka naye enzoga obbiwa mu bufunze ngono omukulu yayimba babongoote biwugira bibongootera awo kya Buyisiraamu okusaddaaka ebisolo n'ebinyonyi okuwugula olumbe kwamadde ebimanyi sijja genda nnyo mu ddiini oba kya Buyisiraamu oba ki naye nga sijja genda nnyo mu ekyo naye nga mba sina nsobi gye mba nkoze okusigala nga ndi mulamu bwentunuulidde amaaso ge ngeri gyogakanuddemu nansonyiwa n'ekyokoze kindagidde dda nti waliwo wenkutte wootidde nze okukwata wentuuse okusaddaaka ebisolo n'embuzi nenziramu enkikubuuza nti muganda we yakusomeranga edduwa yakusabanga ebisolo n'embuzi abisaddaaka asagagire emizimu gya Anatolius yakusindikira agiwugule mu kifo ky'okunywa ggwe ginywemu ebisolo bwe kituwe kiri ku maaso n'ondaga nti waliwo kyoyagala okukweka sina kyenjagala kukweka njogera black and white muganda wange ebisolo n'ebinyonyi ndi kati ayinza ogamba kyetaagisa ekintu bwe kiti ne bwe kiti okuwugula olumbe luno eno ng'olwedde nyina kyensobola otunda okukola ekyo esebo muganda we yakusabanga ebisolo ebyo n'enkoko nga kisoboka okukolebwa wasaddaaka enkoko emirundi enkoko zaalinganga nnya embuzi emu kati ekyo bwe kyaggwa papa eno tayimu nno yaffe sheeno yaffe microphone yaffe nsobola n'ogikuwa noba nga ggwe agyekwatidde tewali agibanjako tetupapa toyangu wagamba nti bwe namala ekyo tugende mu maaso muganda wo amala okuwugula ennyimbe aziwummuliza mu nkoko n'embuzi bizinensi eno yali tesobola kugula nkoko wali natunda fridge kuba yali ekyakolera ddala bizinensi tiyalekera awo enkoko ey'emitwalo 2 yali nakutuuza deep freezer neyanza muganda wange nate era enkoko emu tesobola kugula kuzza mu musaayi gwe banteekangamu kuba awe tugenda okutuuka lutalo yavugako okwo n'emmotoka najje nateeta okundeetera okunyambako kuba bansaba akakadde kamu n'ekitundu tugende empola musaayi tugende empola enkoko 4 zewagula ku lumbu olwo zaali zikwetagisa kutunda deep freezer 3 sente za deep freezer zigulamu enkoko 4 n'embuzi badde nsaba ntegerekeke bulungi nti nazaawula nga muzaakola ku ekyo wabula jjukira byali binywamu n'omusaayi kyengezaako okugamba nti ala akasente kasinga kugenda eno kuba yanze yansanga ndi kukanula David yansanga ndi kukanula kubanga okuddamu omusaayi naye ng'era gumala ne gunzigwamu kati wakati mu ebyo byonna byonna ngende muganda wange asomera ku dduwa ate nyina otasobola muno okunteekako omusaayi era nali ku drip we yajjirayo yennyini David Nateete yajjako okwe Nateete oba kitega muganda wange bansaba akakadde kamu n'ekitundu yampa emitwalo ago ana naŋŋamba gendewo gende mpola muganda we yakusomera edduwa ebintu biri tebyawona wabula wasigala era bakyakutako omusaayi ye yagamba ati bigenda mpola oba byalina okugenda ne bimulemerera anti kyali bwe kiti nti ekintu kikolebwa lunaku lumu oli bwakukola ebikolobero ebbanga eriwera kuba tekyali kya nnaku 3
ng'akikozaawo yajja akikola ng'akizimba kuba omuntu akugamba nti yaswa n'ogenda e Tanzania naye ng'aloga ekyo yakingamba maaso ku maaso yinza ogenda e Tanzania ng'andoga nsobola okukola buli kimu kyonna ekyetaagisa okusigaza omulimu gwa David Lutalo aba ategeeza ki tibukimizi n'obulamu nsobola obujjawo waŋŋambyeko Anatolius yali ayagala kujjawo David Lutalo nze nno obwongo bwange bwampadde osanga ne mwana wa Katonda ali atugobera kye bamuwadde nti Anatolius yatuuka ku level nga takyetaaga David Lutalo wano ndaga nti yali asobola okukola buli kimu okukuuma omulimu gwa David Lutalo kuba gwe yali ali awo tulowooza nti okwonaganye mukaawe sikoonaganye nakimubuuza mu message kwa WhatsApp ne mugamba era nakozesa olw'ebyo bino sigenda lukweka sirabanga muntu mutooletoole nga ggwe otema otya omuti kootudde ekyo nakibuuza ye ku ssimu ng'otwawukanye ne mugamba otema otya omuti kootudde ogompita musiru gongamba nti manager yagedde okutta omuyimbi okitegedde kyokka ate nkugamba tugamba omuyimbi yafune yengeri gye yeetangiranga ye kwa mwangama mwatambulanga naye oba asaba Mukama Katonda nga kati yabivaako asaba Mukama amuyambe okitegedde ate ogamba mungenda mugambira magumbi kati kyoliko David n'amalaafu osobola okuyimirizawo dayazi oba bw'alwala n'abeera emulago nga babalanze emitiyana ndeka bannange MC najja kazindaalo ebyo nabimugamba sibinyumya manu bunyumya nabimugamba MC najja kazindaalo naga omuyimbi waffe David Lutalo afunyemu obuzibu bitasobodde kujja wabula vice we kakuba ekivulu akiggale okakasa tebasobola kukuba ggwe zibambooko kyoliko David Lutalo ebyo sibyogera kati nabimubuuza kyoliko omukulu David Lutalo Anatolius tugeze mu enkya mugenda mu kifo kyonna okuyimba n'ofunamuuko oba omusujja oba ki n'osigala Kampala atagenda naawe n'atuuka ku namba 7 kwa yangamba omanyi baba kubale basengeka ennyimba ezengeje zitambulamu era bwe bakuleka nga toyimbe bojja yimba nkya wazifuna nokunanga wangamba Anatolia wangamba alinwanyisa luba namba 7 kwa lu yali ayimba lwimba lwayina David Lutalo lwimba lwayina kabino bisekiri byataka byagamba simanya muyimbi biki ku namba 7 kyoyiko bwatuuka bonaga nti omuyimbi wange vice wange Anatolia asafunyemo obuzibu bannange nagamba bannange mutusonyiwe vice wange tasobodde kujja inamu olubuto lumusumbuwa era mutusonyiwe olwimba lwe tetugenda luyimba alinwanyisa nkakasa sebo ndi abantu baso omugane lwaki Anatolia asali wabaso mukubuuza singa bataze nayo tesoboka ekyo no kyali kyabwewusa endowooza eyo bwabanga ddala yagiina kubanga nze siraba nsonga lwaki atotta omuntu oba okola omuntu obulabe ate nga mwena kwemuliira lwaki ayagala okikola Anatolia asimundu alengerera okumpi wabula nga bwajja mu kamera waneno nga bwe namule mu kamera nga atagala nga yefula omugezi okitegeera muganda wange yali ayinamu essuubi erediza ebintu bya David kati kankubulira ensonga kandi abatuuze nga lwaki yali akikola nga ali afuna akasente akulaze nti ennaku bbiri tezimumala ayagala 3 okimanyi nti wanayitawo ebbanga gy'abba ayagala 4 ku 5 nga Ivan amaze okugenda kale Mukama mujuni nga bwe yali ayagala ajja natuuka okwagala ennaku 3 ku 3 okitegedde we yali alaga nti tasiima nekyaba alina bali bakuwa lumu nodda ku 2 kyokka oyagala 3 noga nti oyagala 4 5 6 ekintu kigende nga kikula onaga nga oyagala 15 ne Mukama wo 15 onaga nga oyagala goobera ennaku ago olw'obuli obutali bumativu bwe yali alina esebo lwaki kyakubeerera kizibu nnyo gw'okwesonyiwa Anatolius wadde nga muganda wo yakulabula naga nti omuvubuka oyo mulabyeko kino simulambulukufu omuvubuka oyo ali kino omuvubuka oyo mutemu omuvubuka oyo wa mutina mubi ye lwaki muganda wo teyakozesa ekisa kyeyalaga abalala nakkakkanya omutima gwo yali akulesa ofe ogukakkanya atya ogwange ogwa Anatolius ogugwe eri Anatolius yagukakkanya okunyinyonyola biponti akaseera ke yashinjatuliramu direct nti amugobye ewe taddange ewe biki bwakola bwati buli lunaku lwe namugamba nti kakati ngenda ga Mukama wange nagwe natandikira olwaliro fena ko yangamba namuga simanyi oyogeredde munze kuba omusajja nakamunaabira mu maaso kati nze noonya Lutalo kati essaawa yali kyokka bwepo yangamba nti David n'amala amanya nti ngenda mu basawo ekituufu ngenda mu basawo bangi nga mukulu bw'ayogedde abanebuza akitegedde atya
kati lumu aŋŋambako nti nyina gye nagenze omusawo n'aŋŋamba nti ffe tujja kulya ssente paka we kinaakoma nti omusawo yali aludde naye ennyo nga bafuuka n'abamukwano namugamba olina gy'ogenda gy'otambula omuvubuka omusiraamu asobola okukola ku nsonga zonna era paka kati yanyiigira n'anyiigira ne mukulu wange nti yali alina obusobozi obukola iva ne buli kimu n'atakikola. Kayongo essebo esimu ya David Lutalo wagifuna ddi? Esimu ya David Lutalo kati sinaali ezo ezaaliwo yali akakasa nti sisobola kufuna namba ya Lutalo kituufu saagirina naye esimu ya Lutalo maneja Mutegerera yagimba. Okay. Maneja Mutegerera wali omuyita oti? Yali ayita muzeeyi kojja kati nze mba muyita nti asimanyi. Okay. Oba banga muganda wange. Oluganda. Ayya tuba tugendeko Oluganda. Watandika ddi okwogera ne David Lutalo? Natandika okwogera ne David Lutalo. WhatsApp si ku ssimu. Si ku ssimu ku WhatsApp. Namuweerezaako message emabega n'antegeera nga twamala olukiiko lwetugenda otuukamu olwalimu ensasage yonna. Namuweerezaako message nga lwaggwa. Hello boss, bwentyo yebaleko ssebo. Okay, who is this? Nenekuba ekifaananyi nekiforwardinga ku ssimu ye. Ndoza nakizunga nga hey bro, long time oli kuki kati tuli mu covid atugoya kuba olukiiko lwatuula tojagenda naye nga tuli mu covid wenasemba awo watandika ddi okugenda ne David awo netwogera bulungi nga long time embeera eri etya mgaje ndi ntoba njiriba era bwenti mukama wange ngamba nja kutereeza ensonga yo tofaayo Kayongo kwata mpola essebo wano yakuvumira embizi kyava kuki gwali munundi gwakubiri wadde nga tugenda kuddira emabegako eri ku byenkiiko biki wanvumira embizi we natandika okujja mu mawulire wanenengana mukuvumya embizi gwali munundi gwakubiri ngwegera naye ku WhatsApp gwali mundi gwakubinga jogera naye ku WhatsApp wamusinikira gwali mundi gwakusatu ogwokubiri gwe guli nga musiima support gye yampako we nali nzigweramu omusaayi gende maaso wamusinikira message omundi ogwokusatu yasooka namusindika message omundi ogwokusatu juli abalamu waneeno hello boss gye baliko mukama wange we bali kuyimba okay ani ono mugamba ssebo nze Kayongo mukama wange simanyi kyatuukawo nyinza obuwulira oluvuuvuuma eyo kibikibagamba naye nga gwe sinawulira kuva gy'oli biki byogere nawulira oluvuuvuuma olwaŋŋambako okunti David yakukyawa David takyagala linnya wooli ekyo zinagaano kikkiriza nga njagala kisooke biva mu kamwa ke nali siraba nsonga enkyaya ku mubiri gwe namuyiirawo simba wakati wali omaze ebbanga ki ng'ojjako omulundi ogwokubiri wali omaze ebbanga ki okwogera naye omulundi ogwokusatu 2025 2023 nasemba 2024 mu Gwokuna. Okay. Omuwuliriza physically ku ssimu ng'olansuubiza nti mu Gw'omusanvu 2023 2024 mu Gw'omusanvu ngenda kuwa support yozo akuddamu atya wona mukubira bukubizi guno gwasembeyo gwavuddeko nabe guno gwavuddeko nabe naye ng'olaba mpulira oluvuuvuuma awo wane Mutegerera yangambako banga David yakukyawa naye nga nze sisobola bikkiriza olwaki ndalabako mu lukiiko n'ebyaliwo byonna bitugenda olaba nengamba yaba yankyawa nga yankyawa bano baagala kunkozesa nsobi kati mukama wange atandika agamba mukyalina ebizibu byammwe bingi mwagenda mu basawo bammwe message nga wazisindika obozinyinya n'engeri yakudanga omusindikidde halo boss gye baliko emirimu gyonna gy'okola weebale kuyimba nti kale ani ono nze Kayongo ssebo buzibu ki obwatuukawo buzibu ki obwaliwo nsonga ki gye nnakola nyinza obba nyina ensobi gye nnakola nga samanya ndi muntu manye ki kye nnakola kuba mumanyi ayagala nnyo amazima ensonga lwaki bo we bakkubira amasimu balikoodinga ogwo muzeeyi gwabwe Mudaheyaz balikoodinga olw'ensonga nti bw'oba oyogedde ekintu ayogera bwati ne bwati balikoodinga bwe manyi n'ekibi kye nnakola kyovula atageya bwe manyi n'ekibi kye nnakola nsaba ombuulire nga nyina ekibi kye nnakolako nsaba ombuulire kuba nze namusuubiza mu lukiiko tewali kigenda va wano eno nga kivudde ku nsingo yange singa buli kimu kitambula bulungi
omugambo wina ensobi gye wakola gye nakola gye mbuulire mukama wange mmanyi nakola kiki essimu ne bwekukubira wanteeka mu blacklist nze nga nze wanteeka mu blacklist wategeera nti nze lwaki onneesalako mu kaseera bwe nsinga okwetaagira mmwe mwagenda mu basawo bammwe ne mukola bye mwakola nga nakola ki nze nakola ki nze omusajja yali ataasa obulamu bwange ebyange ne bigenda mukulu wange bwansomera ku dduwa okitegedde muganda wange bwe nzija bwe mateekako amacupa era ne bwajja okumpa sapoti gye wampa n'onsuubiza nga ogenda kumpa ssente zange ezizzaawo ebintu byange kuba bwe yampa essente namugamba emitwalo aga wadde nga kagenda kamu kitundu okitegedde muganda wange tugenda nakola ki namugamba twayabukana bulungi siyombangako naawe message yalimu ebyo byonna njagala message ize ndi mu kwogera twayabukana bulungi sayombako naawe mwenamwe babeerinanya abantu modro mugenda mu basawo biki Anatoliasi yayagala okundoga mwayagala okundoga ne munno ne muganzi yayagala okuloga ku ssaawa ya leero nsuubira wantegeera bulungi bisigenda kuddamu mu lukiiko nga bwe mugamba nsuubira wantegeera bulungi era navaawo oli mu mati byange twabuka bw'oba wasobola ovuga emmoroka n'ojja noga omwana ono sente sigenda ziteeka ku ssimu kaŋŋente neetuukire lwaki ssaawa zinene ate oleeta embeera ng'otandise ogifuula ng'ogiza mu anti-clockwise mu kifo kya clockwise kitegeera maama wange ali eyo akaaba mazima nga yakuyinamu essubi n'agamba mwana wange byonna byogeretereza erinnya lyewo omusajja wuyo musajja mulungi Katonda ajja mugonza mutima akuwe byonna n'ebintu byo byonoonye ebigenze ku bulamu bwo maama wange asiba akaaba mukyakaaba nnyo God is going to punish you ekyo yakikozesa mu luzungu God is going to punish you mukyakaaba nnyo God is going to punish you gwe nawe bakwesembereza nga bwaŋŋamba gwe nawe bakwesembereza oyagala nkusemberere gwe nawe bakwesembereza ne mugamba oba toyagala kunsemberera nentayipingamu ennamba yange kusobola okuntera sapoti yonna gy'olina onkyawe naye ng'otuukiriza kyeweeyama nesina maanyi gagenda kukwata mataayi mbino biki wadde nga nsobola okwerwanako naye busijja tuukawo nenteekamu ennamba yange nga ngimuweereza olwakali kaŋŋambe nti gwe nawe bakwesembereza kale tonneesembereza sinziira gy'osinzidde ontereko sapoti yange enkite nakuba amasimu nakuba nga akozesa whatsapp nga akubaawo amasimu ag'okumukumu awo nga akubaawo amasimu awo saamukwata neŋŋaana omukwata ne mugamba onneefuulidde omenye endagaano gye wakola nange naye ng'ojjuka ne Katondawo ebyo nabiwandiika ne mugamba onneefuulidde omenye endagaano gye wakola ne Katondawo wakola endagaano nange naye nga ne Katonda agiraba bonna abaaliwo bayinza otya oli neefuula nti sibimanyi okyegera muganda wange oba naye yennyini Mungu namugera nateko gamba sibimanyi okitegedde naye nga Katonda abimanyi ye mujulizi asembayo abajulizi babawa buli ku nsi kuneena alina omugabo gwe okuleka Katonda baba asaasidde naye buli omu alina omugabo gwe muwandiikira ya naŋŋamba awo oli mbizzi oyaŋŋamba yakimanyi nti kijja kunzijjako waya yakikola akimanyi yakyogera akimanyi ku ssimu ya mukwano gwange ni musajja Muisiraamu natuuka oswala ewa mukwano gwange oyo ku kigundi David kye yayogera namugamba laba byabandiise yaŋŋamba laba byawandiise kuba bwe yakuba nina akaduuka kange wempanga lya wenkolera nasooka nenguza kasitoma n'awandiika nti oli mbizze ono naakolaki mukwano gwange n'abiraba ngeno olaba nanyenya ati omutwe nasimayiringa naye sensimayiringa eseka nange omusajja laba byawandiise konze ki musajja akuyisa embizi naye nga atasobola kyogera wadde ngeno olaba nga oli mbizzi enkadde oli mbizzi embi oli mbizzi ojja laba ebizibu bwe yanvuma ebyo nali nyina bye mumanyiiko
wabimanyisa we nali nsobola omugamba banange omuvuma kuba muntu nganze ate ffenna tuli bayimbi tukola omulimu ogwo gumu muyimbi ndi muyimbi wadde nze nakatani kaye Katonda yamuyisa yamunsoolobyako okitegedde muganda wange naye tewali tteeka ligana nange kukola ki era kufuuka kyali nali nsobola nange omuvuma kuba essimu yali yange ng'ali gyali nga nange ndi gyendi essimu teyali yange naye nga nalina obuyinza obuwandiika nange byenjagala omuvuma oba byemmanyi byensobola omuvuma bwe yampita embizzi we nakoma namugamba bugambi oba ompisa embizzi noyongerako embizzi embi ojja kubonaabona biki ne mugamba kakati omusango kanguteeke mu bantu yayokozesa era ebigambo bino sebo mukama wange wakati mukuteeka omusango mu bantu agamba genda wonna woyagala naga genda don't even tell me just go don't even tell me just go wonna woyagala namuga kakasa tolina bikolobero byokola omusajja we byonna byayogera sebo tyanze ebyo byammwe gwe just go genda wonna woyagala namugamba olwokuba oyina sente naye gwe nkugambe keera ogende wonna woyagala gwe mundi gwe yasooka okubanga message ku message kati nyinako oko kakiripu we bankwata ku TVM oba njogera oba nali ku Moon TV kuliko kwa president yaliko yamuta Fred Zaha ku Bulucha Extra yankwata nasubiza nga bagenda okunyamba akuyamba atya agenda okunyambako ku nsonga namunyonyolamu nanga ngenda kuyamba era natunza mukama ku nsonga zange ne David Lutalo ne Anatolius agenda kunyamba ensonga agiteeke mu mawulire funa obwenkanya ye David ne wanataba ompadde waso okuvayo muzira kisa yenna wali ne eggwanga liri alimu abantu abalungi eggwanga lino ddene teri kuma ku dayeyazi endongodde kuma ku dayeyazi eggwanga teri kuma ku dayeyazi eggwanga lisigala litambula muganda tuli milioni bamme 5 plus wali abantu abalungi yazannyayo olunaku lumu olunaku lwe babika omugenzi Segirinya yagizannyako enkeera bwe yagizanye kakiriipu ako okuŋŋamba ti genda mu mawulire nali nkimanyi nti amanyi sisobola kugenda nakakwata nenkakonamu nenkamuforwardingira ku ssimu ye kalinga ka seconds 4 sidda kikabula seconds kekasinga omutabula okuwanyisiganya nange ebigambo kuba yali era agubye nga agiraba n'asirika ngera bwagubye kati n'asirikirayo gyasirikidde wadde nga nze nyina obulumi bwange ku mutima talenti yange ekkirira yali awo yemola bwemozi simba wakati esebo omuntu ali yatugoberera yandiraba oburuvu omutima gwo enkwe n'okweyagaliza omuntu ali ey'omu watisobola kulowooza kyekimu nze ku saidi yange ndaba basseruganda ababiri abatta omukago omu n'agumenya oba bonna ne bagumenya mbeera ki eyaviirako David Lutalo okujja ne mu ddwaliro okukulaba kiki ekyamusanyusa ennyo ekyo najja ne mu ddwaliro nakuwa n'emitwalo 4 nkolagana ki gye mwayina era mikago ki gye mwatta waliwo omuntu wogambira mukama wange neyanze ekibuuzo ekyo nti oba omanyi okulokoka si ddiini okulokoka guba mutima wadde nga bamba kipaatikamu nti nenze kimanyi okulokoka mutima ndokosa omutima netowolodde omutima ekyo tekitegeeza nti mba nvudde mu busiraamu nze ngamba oba yatuuka ekiseera oba nebuuza ekyamuwalampa ku mutwe kuba sirabawo mbeera yonna emutuusa okunvuma ebivumu byamuma nti ekibuvumu kinene kivuma omuntu nga nze atali musiraamu wa linnya bula ategeera eddiini kyendika ekyo nti omukwano ogwo gwe yalina gyendi kiki ekimufuusinze essaawa ya leero yajja n'alambula embizzi okitegeera muganda wange yajja mu ddwaliro weyajja okuvuga emmotoka naga sente sigenda kwa yangamba mpeeza essimu kwe mbateeka sente nenjimuweereza ennamba n'agamba ebigambo bino ti
ndabe okuweereza ssente tekigatta olw'ebyo byo namukolera omuyirawo omugongo nti bwazikwata n'aziweereza doesn't make sense. Anakwetuukirayo kuse Luganda okitegeera muganda wange nze olunyongero gguma wadde ndi mulwadde nti omusajja kye nasuubira kye kino sijja twala birungi by'oli Anatolius byansuubiza ensi ne gulu prime minister okitegedde mbere namba 3 wa lutalo kale wadde ezaali nnyingi kambeere bwe nti naye nga ntambulira mu kkubo ddambulukufu. David Lutalo wali wakamulabira ennaku nnya na Anatolius the heirs wali wakagibiramu ennaku nnya. Nze saafuna mukisa guyimbirako mu the heirs era interview gye nasooka okukola yenze saagendako olunaku nali ngenda ogenda tsunami yali aŋŋambe mu Tanzania oyo yayimba naye Asimini yaŋŋamba linnya emmotoka tugende linnya bbaasi tugende kakkana tetuli ku nnaku mmeka ziwagenda ziwali ogenda wali wakabalo yennaku nnya the heirs naye naakamulabira David ennaku nnya okuntuma ennyimba okumutuma ennyimba. Anatolius naye wali wakamulabira ennaku mmeka 3 ku 4 awo David yabulamu zaali 3 ku 4 nambuzaawo nga yatuuka okumbuzaawo okuŋŋaana okujja ku Dabukeke nga ziringa mu wiiki 2 ku 3 zijjajjawo bwe ntyo David n'atulaba n'engira nenvaawo nga bwe nindi ekimuvaamu nga omanyi enenge gyakwatamu ebintu byetupapira mu mulimu bagusaba mitende musajja n'akola buwagazi bwe tuddawa buyisa otya wangaala otya so munaku nnya ku 3 abantu awo abwetooloola ne bakweyabiza okutuuka awo paka wataasa mukama awo okuttibwa anti ye David tanneeyabizanga ka Anatolius yanneeyabiza kuba ye David Anatolius nabira naye ebbanga ddene kuba nkakasa David yamana Anatolius emyaka egiwere 10 naye yali tamanya Anatolius waliwo meeting eyatuula mwakwatira Quran bayambadde entalabuusi n'ekkanzu n'ogenda oyogera amazima naki Anatolius kyeyalaluuliza banne meeting eyo yagiye ekyokubaawo yanze ekibuuzo ekyo era kyembadde ngenda okugamba nti before meeting lwaki yatuula era kyajja kitya nali nwanidde omwaka gumu omwami wesebo mutuukako kati okumanya abantu bazibu muganda wange yagenda n'agamba David Anatolius bulira saagala David amanye nti ngenda mbasawo abaganda saagala amanye nti ngenda mbasawo wakini bwategeera nti ngendebwa muganda wo akimanyi musomeddwa ennungi owuli akantu ako akimanyi musomeddwa ennungi gwe tasobola nyiiga era teyanyiiga bwe namuganda namutwala wamuganda n'ajjanja omwana we nakimugamba twali mu lukiiko era teyanyiiga kuba ye nyini agamba bana amazaawo nga manyi bwe tugenda okujja agenda okimanyi nti mutani wa Kayongo yantwala bujja ntwala mu basawo jambuliza ko David nti ogambye eki lwaki tewaŋŋamba biki biragana kamwange nati okugengera omwana gyali omwagala nati okugamba naye omwana bujja ntwala mu basawo baganda mwana mubi nnyo tadda ku Dabukeke yeegaadinga nze ngenda okumunoonya David nga bantwala na miggo tageza nadda wano ku Dabukeke omwana oyo Mutega nkubya nno omusajja yaggobye tayagala kuwulira kigambo kikuvaamu konze kale olwo mugambako mpaalira ne mugamba Mutega omusajja nga mmalawo wakiri gwe yogera ne David ngabo ne Anatolius aningi gyayisaamu muto wange amuloga Mutega n'angamba Anatolius okakasa asobola okutuuka awo kale ku kivulu kye yalina ku sibyangu David tuli kumbigenda mu COVID olwanzi ndi bwe nti nyamba kihudu ku mutwe nteekaho bwe nti naye abika n'okwabika naye n'omutwalo gumu 10 Mutega ajjandabika awo kwasho yali awo ku sibyangu kumpi awo olwo navaayo mulimu gwaggwawo ndi awo mama omwana wange ku mulimu gwentuula okitegeera muganda olwo kyebayita emisiraano olokkirira anga muganda wange kiki naye ne mugamba Anatolius anzita naye akamukubira essimu ye Mutege kamukubira ddala essimu Anatolius jebaleko kale mzee Mutege jebaleko kale ne muto wange ngaggwawo twali naye twalina Mutege muto wange ono ngaggwawo kiki angamba omuloga oyo muto musaasidde ye wadde mbobyegana kati kuba naye okumugobako yalowooza nti nno singa saawa 2 Anatolius yali badde akola ulira abantu ndowooza naye ne tubanga tulina misunderstanding olwekyo wakati nyizo n'ebyasobola obbigana olwali efubitizi
okitegeera saa zino gwe ne Mutege era muli kabona wadde nga kali kajjamu akuluganda naye kati tuli biti okitegeera muganda otuuka otya ku David wenzijaawo wabula Anatolias ono mu Gwokutaano nga 29 inasooka mufuneyo miliyoni 3 oba 3 nga bwejjanjaba obulwadde bw'emmuloga nga bwejjanjaba obulwadde bw'emmuloga obusente obwo bwakumujjanjaba ajjanjaba obulwadde bw'emmuloga naye era ajja mu malaafe kati Mutege ate kimukuba wala musajja tatidde musajja omuwulidde byayogedde era kweyo ekyo naliwo ku Sibyangu najja n'ennyingira nga ntaddeko Kihuudu naye jjukira nali nsasudde ali ku mulyango nga nyemu 10,000 mbala zinzizeeyo wali ewange nenjagala ozifuuwa lutalo abaana ntegeera kati nga simanyi oba ono yawaaba nga bwe engeri gyamusinkana yannyunga olwo Mutege tannaŋŋamba oba teyawaaba nengenda ku stage kati eyo show wayitawo ennaku 2 awo amugamba ebyo tibani wamufuti alaka yakiriga nti David yantegeera namala nenzija nenyimira bwendi ku stage ng'ayimba bwati nemuwa omukono kati yali alina oluyimba lwalikaawo yali kwa Merida ng'ayimba Merida kati n'ayimba nnyo bwati n'agira bwati